sente by'ebintu ebisingira ddala okutabula obufumbo. Mukimanyi nti on merit tugamba nti obufumbo butera kwawukana kusinziira ekisingira ddala butera kubeera bwenzi. Obwo bwenzi bwe buleeta ekigambo ne kitabukira ddala. Ekigambo bwenzi bw'okivaako awo likabejja eriddako bubeera bwavu. Okwagala okukirongoosaamu kaŋŋambe nti nno zibeera ssente. Era bw'okitunuulira obulungi mugenda eyo mbawulira nga mugamba nti gundi oyo nnamwandu wa gundi, gundi oyo nnamwandu wa gundi, naye wali otudde awo n'okirowoozaako nti omuntu bw'afa byaleka babiyita mwandu, era ag'obirekedde bw'abitwala gwe bayita nnamwandu. Therefore omuntu afuuka nnamwandu baawe ng'afudde n'amulekera eby'obugagga. Era bw'oba ebibyo tolina ky'olese mabega oyinza okwekanga nga gw'olese mabega takolifayinga kubeera nnamwandu kuba oba tolina ky'omulekedde. Ate era nalaba eyagamba nti nno divorce ebeera mu bagagga. Divorce ebeera mu bagagga. Omwavu bwe mutuuka nga mukyankalanya oyita manju ng'ogenda shu ng'obuwedde, ne bw'otadda waka obwo obufumbo buba bukoze eki, buba buweddewo. Era ekitwazisa abantu we batuuka mu kkooti batuuka eyo ne bagamba nti twasazeewo twawukanye, kubanga abantu baba baawukana basooka ne bakola separation, awo then process neebanga etambula. Naye wali weebuuzizzaako kiki ekitwazisa emisango egyo mu kkooti ne gibanga girwayo era kiki babaako. Ekisookera ddala bw'oba olowooza nti divorce kubeera kwawukana kw'abantu, abantu we batuukira ogenda mu kkooti during that time baba bamaze dda okudecidinga nti nno bamaze okwawukana, kalaasi kiba kiwedde. Naye ki ekikwasaganya process esigale ng'ekyagenda mu maaso? Sente. Bya bugagga. Tebabeerayo nti nno twawukanye. Era olwawo nnyo kiraba kale mulimu abatera okugamba nti nno tubadde tukyalwanira mwana tulabe anaagenda ddi ewa gundi agenda. Abantu ekibatwala ne babeera mu kkooti ne balwanaganirayo ne beerangira ebisongovu, gundi yali tamalaako anyigiriza bino byonna nga bagezaako to convince the judge. It is wealth. Bya bugagga. Baagala bye tukoze tubigabana tutyo, omukwano guba gwaggwawo. Therefore ekyokukola njagala mumanye nti nno nsonga nkulu nnyo omuntu okubaako nekyalekawo. Era oyinza n'okutuuka ekiseera oli n'akukoowa n'okukoowa n'abeeraawo n'afumba lwakubanga wamuzimbira ennyumba, n'afumba lwakuba wamugulira akamotoka, n'afumba lwakubanga oweerera abaana be. Therefore bino ebintu tulina byonna okujja wano bannange tubyogereko, kubanga bibeera tundutundu ddene nnyo erikuumirawo abantu. Omwavu mwecyangamu gumu ebiri ne bw'otadda waka essaati zo ozirekayo bulesi n'ogenda ne weeyiiya. Omukyala bw'aba yakukooya ne bw'atambula butambuzi agenda kukyala, yo divorce nebanga yakola ki? Tebakumalira na budde. Gwe kaakati genda mu kyalo oba ogende saagala nnyo kwogera bifo abantu biyinza okuba nga bijja kubanyiiza. Oli bwe yeekyanga bagamba bwe yagenda ewa muganda we teyakomawo, naye ew'omugagga bano babatyo ani yakulimba?